Fandi Musajja Alumbwa ategeezezza tebannafulumya kiwandiiko kyonna ng'olukiiko olufuga takisi ekyongeza ebisale era n'alabula abanaagezaako okulaba nga bongeza abantu ebisale n'ategeeza nti kati bo bakolagana n'ekisito ya wakisi ne transporting yina okubalambika ku nnyongeza y'ebisale. Ekyokugeza abantu kunaku ekkulu tetunnaba kusikkaanya okugeza abantu okusinziira ku mbeera y'abantu gye balimu tutagaalinya naye tulina kumala kukaanya ne minisitule ya wakisi n'abalala tulwe tulabe tuba waliwo akwongezebwako akatobwetaavu naye nga ku ssaawa zino tetunnaba kikkaanyaako eri ebisale kyayongera. Alabudde abagenda mbyalo nga bajja mu paaka kubanga ne bakyala kimpadde beesomye dde okubanyagulula. Tuteeseteese mu takisi wano ttiimu yaffe ey'amaanyi amasimu gaffe kwegali tugenda gabawa n'abantu mujja balaba ku masiteegi badifensi b'amasiteegi bonna abakuuma ebyokwerinda nga bakolagana nze. Nze William Buyondo Abakulembeze TV. Webale nnyo William Buyondo. Ate baba ebyobulamu e Mayugwe beraliikirivu olw'abantu abawangala n'akawuka akalwaza mukenenya obutafaayo kumira ddagala. Okwogera bino babadde ku lunaku olw'okwefumitiriza ku kawuka ka mukenenya olukoziddwa ku Lavo Primary. Munange yakakeberebwa oba ali kwenda okukeberebwa bambi kusaba okume oje bakukebere. Ab'ebyobulamu n'abakulembeze mu disitulikiti Mayugwe benyamivu olw'abantu abalina akawuka obutagala kwesa ddagala. Edward Nabuyamyoka akulira ebyobulamu Mayugwe agamba nti balina abantu bangi mu disitulikiti abalina akawuka wabula abali ku ddagala batono. Abali ku bulezi kuba tulina be tuli kwidandaba bali 1,300 mutwalo mulala 1,310 abo bali ku treatment. Abo bonna aye tubonanga batono eri abakekwekerera eyo tuli basaba bonna baide omuwendo guno gw'abantu 1,300 gweyongereko. Abyogedde ku mukolo gw'okufumitiriza ku bulwadde bwa mukenenya okuziddwa ku ssomero lya Lavo Primary School. Amyuka sa minisita okusatu era nga yimbako omukyalo w'e Mayugwe Hajatulukiye yasanga nakadamasi omukulembeze w'eggwanga ne minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni olw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu ggwanga. Amyuka radisi w'e Mayugwe Solomon Baleke agamba nti bakyali ku kiruubirirwa ekyokulaba nga omwaka 2003 gunaatuukira ng'akawuka kafuuse lufumo. Abakulembeze bafeeyo okwongeramu amaanyi tufunvubire okujja okumobilizinga abantu baffe abalwaire bayidde bafune eddagala ate n'okusomesa abantu ku kabi akali mu kawuka ka mukenenya. Olina abanga alina akawuka kanakata siriimu otamusosola otamuboola wabula yetaka kubudaabudibwa nakwiza mu maani nakwendagana. So tuendagane tuwizemu abantu bano amaani bafune eddagala era balikozese. For young people who can abstain, please can you delay having sex? For those who are already sexually active, ensure that you test. Challenge eri kuwangala nife oba yetuli kwagana. So tusaba obukulembeze bwa Mayugwe Local Government office ya district DHO twasaba ba implementing partners tulinge kweruye yona kubonetwa availability ya diabetes tabs mu at clinics ngagaliyo. So n'obuwombe tusaba okutulingira ku ekyo. David Kibuuka yakusakidde bayita mu kubaganya ebirowoozo batadde ku nninga abakulembera ebitongole ebyenjawulo e Kalangala okubannyonnyola ku bintu gavumenti byessaamu ensimbi n'enkola yaabyo. Bakyalina okusobola okukwata akakonifumaku wamu tebakyasobola kukola naye bagamba nti beeyanze sente zaabwe zibawawa emitwalo 2 naye emitwalo 2 baaba bajje basaba babongereko basaba busabika. Nsonga egenda eri ku sente era ezikomawo zitukuŋŋaanya mu misolo okuva mu bantu mu kibuga ky'e Kalangala abawa omusolo gwabwe sente bazituwa naye beemulugunya bagamba nga tetulola kasasirwe tukola mirimu budde. Twazzebwa figures tetwazze lwa mboozi kubanga gwonyumiza twazimba latrine yamalawo sente meka
ndyoke nyimirirawo ŋŋambe ndi owebusanga gwe latrin eyo ya ssente ezo. Tusaba omukyala atutangazeemu tetubalwanyisa bakama baffe mutunyonyolenga nga bukyala emitindo gy'enguudo badde ebizimbe bye mugenda okukola tuyinza okuba tutwenkanya buyivu naye buli wonyinyonnyola ntegeera. Tulina ambulensi wano ku ddwaliro eryaffe erya gavumenti naye kati nganza omunaku singa nfuna obuzibu ekyamazima ku ddwaliro tebansobola basobola kunsindika Masaka ate nga sirina ssente zisobola kugula mafuta. Ku buli kizinga ekiriko abantu abasukka 1000. Emmanuel Nseka atwala ebyenjigiriza e Kalangala agamba nti abayizi batambula engendo mpanvu n'abamu tebasoma olw'ebizinga obutabaako masomero era alina byasabye gavumenti. Nga department twalaba ekisinga otukolera mu nsonga eno okulaba nga tukivulunuka kintu kye tusoomooza kwe kulaba nga tuteekawo ebisulo buli ssomero nti abantu oba abaana abali ku bizinga ebitaliiko masomero basobola okujja ne basomera ne babeera mu bisulo ebiriko amasomero paka kusomero gwako. Abakulembeze tukwata aba heads of department abakozi baffe aba gavumenti ne bajja ne boogera ebyo bye bazze bakola mu bantu baffe mu byalo byaffe abantu nga nabo weebali kituyambako abantu nabo okubabuuza emirimu egyo bagikola bubi oba bagikola bulungi. Kale olwaleero tuganyiddwamu nti tutegedde okuva mu bantu nga tubakwasaganyiza wamu n'abakozi ba gavumenti. Ne bwe twanditudde wano nga mmwe temuliiwo twandiwali tetulina kye tukoze era tusanyukidde endowooza zammwe zonna ze mutuwadde era kyensuubiza nti nga office of the prime minister ndoza mundabye nga mpandiika laptop etambula nga tuli mu kuwandiika birowoozo byammwe byonna bino ebirowoozo tugenda kubiteeka mu nkola. Juliet Najjuma Senkoole omubaka wa pulezidenti e Kalangala alaze lwaki bategese ebbalaza eno. Abakozi ba gavumenti bategedde kiki balina okukola ate n'abakulembeze bennyini nabo bamanyi kiki kye bateekeddwa okubeera nga balondoola wa we balina okubeera. Nkuba Samuel yakusakidde eggulire lino. Webale nnyo Nkuba Samuel katumulemu katono nnyo tukomane kino kyaffe ekyokubiri tovaawo.